mulo kankukubire nakatuuka ku TV kati kakubire kayozi wange kale ngenda kukubira owulira otya amasanyu gakumalawo bumazi essanyu limbuganye ndi musanyufu nnyo kwegamba ekitiibwa ekyo kivudde eri Mukama okubanga ntuuka tugenda kusala bakyalina kye bakugamba bakyalina kye bakugamba balutalo bakyalina kye bakugamba ino kyagamba akigambe naye amazima gasigala mazima mwenna guno omulembe mulungi gye tuli nga Mayanja family tusiine kuba gwe mulembe gwaffe abaagala okuwagira abayimbi batuuke ku ezo level n'okusingawo muyitemu ebyo kuba ebyo bye bimpushiza okuntuusa wendi omukwano gwammwe gwe gumpanise okuntuusa ne mu Bwakabaka kiraba kuntuusa n'ebulange sisobola tuukayo bwomu omutanda yagambye nti endongo yange agirina mu matu agiteekamu headset ng'akola doiro ekintu ekyo kinene tagiwulira ku radio wabula ye yennyini yasiima endongo yange kwegamba endongo gy'owuliriza ng'okola dduyiro weekolera selection weebale nnyo kwegamba kyembagamba nti kisoboka singa tunaakolera wamu mulaba Mayanja family tukoledde wamu pallaso okufuuka owakabi yayita mu weasel okufuuka owakabi yayita mu chameleon kati kwegamba bw'ogenda obitunuulira byonna nze ngamba bannange tukolere wamu tulekeraawo okwetemerako ettaka space ffenna etumala ate twettanire nnyo okwejjayo nnyo ku guno omulembe kubanga n'abakulembeze baffe babawadde kyakuyigako ki nti baaniriza emiti emito baagala abavubuka basiima emirimu gyaffe ekifaananyi ekyo naffe tukitwale mu maaso tusiige ekifaananyi kyekimu ekyo kubanga omutanda atulaze nti kimuwa essanyu ate naffe abaagala omusanyusa kati ekyokukola tukitegedde era nkubiriza mwenna abakulu abali eyo mu ofiisi abalina amaanyi ag'enjawulo abalina obusobozi obw'enjawulo okuvaayo yonna gye muli mutalabe nga mutuusa emikono gyammwe egy'amaanyi egirina ssente egirina obusobozi ku miti emito mugigulirewo enzigi mugyanirize bwe tuba nga tugenda kugoberera ekifaananyi kabaka waffe kyatusiigidde olwaleero. Kale nga tumaliza olina ekibuzo Uncle Pallaso abayimbi abasinga abo basinkana omutanda abawa ekitiibwa ekyassa nawe basa onaabulya ekitiibwa kyange akimpeeredde mu kaama singa abadde ayagala kyalukale yandikikoze naye yagamba kibe ekyama kyaffe okuva ku birthday so this is our ankubye akaama nampa ekitiibwa kyange mu kaama ye bw'ali bwasiimye olunaku lumu nga bwasiimye olwaleero alivaayo n'akyanjula eri abantu naye andaze nti kyama kyaffe kuba kiŋŋambye mu kaama nibaani ayinza okutugiramu ankopi akaama ankopi mwana kibono ayinza okutugiramu ankopi akaama ankopi mimi tumuyingula ankopi waliwo ejjinja erikongeddwako kuba kino kitiibwa kya njawulo mubadde waliwo abayimba abakwerega mu bakyalina kye bagamba no nze kyeŋŋamba abayimbi buli omu atambule lugendo lwe buli omu Katonda ensi eno yagidesigninga nga ekisaawe kwe tuddukira emisinde buli omu alina akalayinike mwakola ki mwaddukira so siina nti oba ki oba kinze it's my own competition is me today versus me yesterday so tekiina kyekinzijako nga nemunnange waali naye ne munnange njagala abeewo naye akkirize nange nkole ki nti nange wendi akalayini kange oleme kagendamu ng'odduka so that's all nze ekyenjagala as you know Pallaso is a brand ate kati ekitiibwa ekinyongeddwako kintadde mu position kugamba efuuse ekyokulabirwako ate kati nze nina okupreachinga muyimbe nga bali ba Pallaso akati n'olw'ensonga tolimbye muyimbe nga bali ba Pallaso mutemala kubanga ba Pallaso so munnange so kyengezako okugamba si kyekyo mwenna mbakunga buli omu okole ku lugendo lwo ofe kubikwatako olabe nga bizinensi egenda mu maaso bulungi nga tonyigiriza ndala kuwaffe nga tujjawo tweyanze gwanna
oluvannyuma ne bivaayo ng'ate abayimbi bammwe temubawagira bulungi. Kugamba nammwe mwennyini kibawa okuswala, muwagire ebintu byewaka, muwagire abayimbi mubagoberere ku social medias, mubawe obuwagizi bwamwe bonna. Olaba kati Ssaabasajja ku mulembe guno Katikkiro ayogedde ekintu kimu, ayogedde n'agamba ng'amaze okwanjula abakulu bonna abali mu kidaala, ayanjudde abavubuka ab'amaanyi abali mu kidaala, tamenye maanyi. Ne nkyuse ne ntunuulira muvubuka munnange, mbadde ntudde ne Ibrahim K. ne twetunuulira nga ffenna tulinga agamba oba agamba nze oba agamba gwe. Kugamba atuwadde ekyokuyiga nti omulembe omutebi gusibidde nnyo empagi zaago mu bavubuka, gubasembezza nnyo. Leero waliwo omutaka omukulu gwe nayogedde naye ku ssimu, abamu ku balayinize puroguramu eno, omukulu Mpanga. Obwedda mpulira ekitiibwa kye kintiisiza nnyo mutukako nga naye muvubuka munnange. Ng'obedda ku ssimu ow'ekitiibwa Mpanga bwe ndowooza ndaba oba omuzeeya ayambadde n'olubugaali eyo mu Bulange eyo mu ofiisi esembayo obunene ankubira, naye kugamba kinewunyisiza okusanga nga muvubuka ow'ekitiibwa Mpanga. Kugamba ekitiibwa ekyo kidde eri omulembe omutebi. Webale nnyo ayisa abasajja okusembeza abavubuka, era naffe abavubuka tetujja kuswaza, tetujja kulekera okuyigiriza nakubeera kifaananyi kirungi eri bavubuka bannaffe nga bwe tunaasobola n'okuddunya. Era tubaagaliza buwanguzi, naye ensonga muzireetenga ku mmeeza, mukole nga muzeeyi Messaki Papa Semakula bw'aba alina ensonga kubira. Era muzeeyi Papa Messaki webale kubeera musajja wa Kabaka, webale butayanjaliranga nsonga mu bantu, webale kubeera musajja wa kitiibwa. Era bannange muzeeyi alina launch ye May ku Serena nga 19. Bannange tugende tumuwagire, tubeereyo ffenna mu bungi, teri bigambo birala byenyinza mwongerera ate kati abannyonnyola eki. Muzeeyi Mayanja n'omukyala baategedde ku kigudde mu maka gaabwe. Wani mama katwetaagamu muyisaamu eggaali atugulire ate lunaamala gaggwalwa leero. Basanyufu maama ngambye TV agikubye kiss ng'olwo ki nga kimususeeko, angambye gwowulire otya nange wano nkankana. Koza agwakwita payasi ng'alaba payasi we payasi wano owulira otya, kuba nange wano nkankana, nze ali eka wenkankanidde. Olwo gwali awo mu kidaala nemugamba maama munnange nkuteko mu ngalo z'abeene nkusoose omukisa ngulina, naŋŋamba tonaaba mu ngalo oyita buyisa ojje paka wano. Nemugamba ba BBS tebankyawe, nasooke mbabuuzeeko. Naŋŋamba kaale, era nansanyukirako bambi ne muzeeyi Mayanja. Era ekitiibwa kidde eri bakadde bange ne Mukama Katonda ne famire yange yonna, baganda bange bonna abayimbi, Jose Chameleon, Weasel Manizo, Radio, AK-47 RIP, my generals. But yes, we're still out here and we're representing, and it's glad to know our works are being appreciated. Yes. Nga tumaliriza eno debate ebaddewo etambudde musical families, kino kitegeeza ki eri Mayanja family nga tukyali mu kugattagatta family ezikyasinza okutugattako mu ndongo y'eggwanga. Bannange nze obubaka bwempa ng'okiwanga Mayanja kati nga Mayanja, obubaka bwempa abawagizi bammwe, abawagizi baffe naffe. Debate y'okukayana onaasinga onaasinga ogijjewo. Debate eyo engeri y'okugiyolesa eri emu esinga obwangu. Genda ku YouTube, genda ku YouTube y'omuyimbi gw'ogamba nti yasinga osubscribinge. Genda ku Spotify. Ensimu nayo yeeyina minzaani zaayo, yeerowooza erina abalina okukola kyo siimibwa. Chameleon mu kayimba ka Shida za Dunia yagamba tupanga nga ne Katonda apanga. Pallaso, omuntu ali eyo akulaba ng'omuntu abadde apanga nga waliwo abaagala abalinnya mu by'opanga. Bigambo ki by'oyinza okusibirira omuntu eyo currently nga Pallaso yakamala okusinkana Kabaka nga mukutte mu nga Kabaka yamweyaniririza yennyini. Bannange baganda bange temuggwanga mu maanyi, baganda bange mwenna kisoboka, ate bw'oyambuka nga waggulu mu bbanga tutuukeyo n'olowooza nti oli wa muwendo nnyo, oli wa njawulo nnyo ku balala. Kubeera osobola Katonda akuwanisa asobola okuwanulayo n'akukuba wansi ng'osoosezaawo feesi yo
nga bwe yawanuka farawo Egypt mu bbanga n'amala n'akozesa omuddo yajjira mu kisero n'amuwanula mu kitiibwa kye ekyobwa farawo. Mulekerawo okunyooma bannammwe emirimu, mwigenga okwogera ebigambo bye musobola okuyimirirako ng'ekigambo osobola okyogera ng'okikakasa. Kulwakiri bulungi bwa music wa Uganda, tugende mu maaso. Mbayozaayoza mwenna abawanguzi era nga mbakunga mujje ennaku z'omwezi nga June 9 mumpagire Gogo Cricket Off. Oluvannyuma lwa Kabaka okusima okyalina omulala omuntu gw'onyiigidde mu bulamu bw'ensi eno? No. Sirina muntu gwe nnabadde nyiigidde era wazira nkuutira abo bonna abalina ekyokuŋŋamba nga kiyinza okuba kindabisa naddala eri brand yange bankubira essimu oba bajje emakindi ku ofiisi bwe tuli tuggulawo buli lunaku okuva ku saa 2 paka saa 11 ez'olweggulo nga tulinze ensonga ng'ezo ezammwe muzireete ku mmeeza. Ensonga zammwe bazibaleetera n'akwata mu nankuba kaama kankubye agambye atya? Kaama kaffe kakuva ku birthday. Kaama kaffe kisanze atakitenga ndi musanyufu ate kituguddeko nga mwe tugenda cricket off. Ekitiibwa kyampadde kugamba nekyampeesezza byonna binsuseeko sikirootangako naye nga nali nkyagala nga nkyegomba ng'omusajja omuganda ng'omusajja omunayuganda neyanziza nnyo abakulu b'emmengo neyanziza nnyo Katikkiro abalangira n'abambejja mwenna abakulu abaganda n'obuganda mwenna bayisa abasajja kayo baka wa Buganda makulu nyondo mukama akuwangaze twagala nnyo. In line with that oli muyimbi ensigo eweeyinga nga bweyagala. Currently olina oluyimba oluyimbwa almost lunaku kubanga buli lunaku abaawo eyazaalibwa. Ekyokubiri tubadde tuli awo we tuba tugenze ku minza tunagenda mu mawulire. Kale ndi ne pallaso omusiime simanyi pallaso bwawulira naye nza observation yange ensoose pallaso n'okuyimba kukulemiza and I think it is understandable. Soka ombuliza okuba kulaba bannanga abandaba mwenna nsanyusa obabuuzaako muli muti eyo mwenna abatuwagira abaagala pallaso njagala okubajjukiza nti ennaku z'omwezi June nga 9 tugenda kubeera ku Lugogo Cricket Oval nga tujaguza omuziki gwa pallaso mu Love Fest. Gye natumye Love Fest kubanga omukwano gwammwe gwe guntuusizza wano wentuuse era nga mbayita mujje mu bungi munda gw'omukwano koolwo olunaku lwe lunaku lwange 9 June Lugogo Cricket Oval Pallaso Love Fest. nze Mengo naye lunaku ne lumala lukya lumu bwe luti oba akubiddaani amugambe Saimo yajjeko wano mu lubiri siddamu kubuuza siddamu kuba ne tubadde awo nagamba bwembeera mu dduyiro nina obuyimba bwempuliriza omuyimbi oyo bamuyise n'omuyita fasoboka tuddeyo wali emabega. How did it feel ofunye essimu nga bagamba Kabaka yennyini omanyi protocol nyingi asobola okubeera mukama waffe Katikkiro ebisobola okubeera olukiiko olutegesi ne Kabaka yennyini antumye nkugambe era nga sinnayogera ku ekyo njagala okusooka okwozaayoza Kabaka Ronald Mwenda Mutebibeene olw'okuweza emyaka 68 egy'okuyigiriza egy'okukulembera obulungi egy'okusembeza egy'okukunga egy'okutulera kugamba egy'okuvumbula tuli beesiimu nnyo okuba ku mulembe gwo n'okujaguliza awamu naawe taata era tukuyozaayoza nga tukwagaliza obuwangaazi ku Namulondo yaffe n'ekitiibwa kidde eri Mukama n'eri Obuganda. Akaseera ako nadde mwangi bankubidde ejjo ekiro ssaawa nga 4 ez'ekiro ne baŋŋamba omulangira Jonjo akunoonya. Omulangira olw'omumanyi omulangira mumanyi nga bwe twesanga tutera okwegwako mu makubo gye tuyita naye nga tubadde tetunyumyangako nnyo ne kugamba nga omanyi ekitiibwa era ekyomulangira ne ŋŋamba ensonga erina okuba nkulu ne bampa essimu ye ne mukubira n'asanyuka nnyo n'aŋŋamba kitaffe anyumirwa nnyo ennyimba zo
era alina oluyimba tewasose mubuuza kitafaani taata we mumanyi taata waffe mumanyi taata kati omulangira bagamba taata wo omutegedde naŋŋamba era asiimye obeewo ku mazaalibwa guno omukolo gwa njawulo si gye gino egya bulijjo guno asiimye gwe mu ngeri ey'enjawulo n'endowooza byakusaaga netegekaawo kugamba tewakubidde mukyala mayanja gwasose okubira nadde mu shock by the way abateesiteesaawo ne bambuuza kakati kiri ogenda kukola otya nembaganze bene bw'aba asiimye sagala kuwulira yadde ne ku kigambo kyonna siina kyenneetaaga mumbuulire wa ssaawa mmeka ne baŋŋamba ssaawa n'obudde bwa sound check mune tubadde tuli awo ku makya nenzija nentandika okulaba enteekateeka ngenza okulaba bandi eyimba ngenza okulaba basala keeke ne bampita abakulu ne bamayimirira wano omusajja omu omukulu kidda abadde emyaka gya taata wange akubye mu ngalo nantunula mu maaso nanga muzukulu gwe omukisa gozze nagwo togumanyi ne mugala buli nanga abeene agambye ayagala kweyitira asiimye bulijjo tubayiba MC ayita nze kino ekitiibwa ekintuuseeko kidde eri mukama kidde eri famire yange kwegamba ntandike kubuulira bubuulizi so munnange